obutakkaanya nze ndiwe NRM ye wanuupu. Nangamba bw'otava mu NRM, bw'otava mu NRM ogenda kufuna obuzibu ngenda kusuulira abaana ne mugamba sirina kinzija mu kibiina kya NRM. Era nga bwe yayogera bwe yakola n'atandika mpola nga tampa buyambi abaana nga tabaweerera abaana nga talina kyabawa. Nangamba batwale wa Museveni batwale mu NRM babayambe. Kati emyaka ebiri abaana bange nga tabawa kantu okutuusa omwana wange yafunye akisidenti n'afa nga sifunye buyambi musajja era maiti n'atugobera ebweru. Nangamba nakugamba abaana batwalire Museveni kugobera omulanga abaana banja nisakasala mu nyambe musajja yanvaamu lw'eryalemu. Tugenda ku musaayi nagenza okuddamu okumanya ng'omusaayi tegwagenda Kampala baatugamba bitwala Wandegeya byalemereye Masaka simanyi nsonga. Sirina buyambi obuyambi bumbuze sirina buyambi ndajanira gavumenti enyambe. Niba n'abaana bange babajjako omusaayi era basibabe ayogere nti nabo sibange nange nabo bajiddwako omusaayi nfuna obuyambi atandika okulabirira abaana bange aleka okunsuulira abaana kubanga abaana babeezi sirina musajja yenna. Ngenda okubira omusajja taata w'omwana yagaana bwali buwungira awo saawa ng'emu twekolamu omulimo netusitula maiti yaffe netugenda ewuwe. Twali bangiko naye bwe twatuuka ewuwe ettala twalisanga zaaka mu nnyumba naye wano nga tukyama ettala yaziggyako. Netuludde ettalaza betunoonya ne batuwa ekitundu era ekikadde nga nenkuba eritoomwe ne tuyimirira naye ng'omwana alinga atalina bantu be gavumenti etuyambe wagala omwana afuna obwenkanya omwana amuzimu buli kireeta kyawe tugoye buli atugoye obulumi tulina bw'amaanyi tuva tumanyi bansebole mwana bweyamonanganezanga embeera ezo netwala omulambo ewuwe musajja natusuza ebweru musajja natuwabaganya omulamu nekutulawo abatuze ne begugunga nebagamba tusibe mu lujjagana tuziike bw'omwana omusajja natugomera ddala obutamulabako bansebo omulamu gw'omwana agende kutwalibwa e Masaka naleero watuzanyira kuwoko wadekyakunywa amataka bagezeza kukutuyamba sebo naye tusaba twekubira omulanga tuyambibwe omuzukulu waffe akomezebwewo bannange tumuziike ku butaka bwewaabwe. Omusajja yayimba nti wekuba kulonda tulonde bulungi naye obululu tebukola ki tebutuwabula naye obululu nga butuwawudde nnyo nyini ddala. Oyo nno si ye mukyala asoose tuze tubiraba abamu babeera mu Nuupu abamye ne babagoba abamu kati biibyo. Ono ye omwami wa Nuupu omukyala wa NRM naye omwami yamugambye nti tambula nviira. Yamugamba nti oba toyagala kuva mu NRM saagala kumanya wuyo alajjana. Ate tubadde tuli awo munnange ne gyeta Mama Fiina bamuviiriddeyo nsonga ki mbu lwakuwaana Museveni n'amupurezinga mbu nga yalinga oba afuga ensi eno yonna. Mama Fiina agamatama agakulinga amatako g'embizi lekera okulozesa abantu nti Museveni katonda olwokuba mumukomba mu matako. Museveni yeepamira Museveni yeefukira ne basangula musangule si katonda muntu nga ffe. Opaledinza abantu oli mu kumansa busiru Museveni nga waali omulungi nga waatagenda kuvaako Museveni agenda kuvaako. Museveni si katonda lekera okumansa obusiru. Mama Fiina okaaba mangu wakati mukaaba amangu lekera okwogera ebyekisiru sigala eyo musabu otandike kufera abantu bo osegera otandike kwegatta na vubuka buto kuba gwosobola okukola lekera okumansa obusiru mu bantu. Mama Fiina agamatama gakulinga amatako g'embizi tovola banga penge yakuba ensobi ntandika okukabanga akabizi akato. Mama Fiina lekera okusikinira ku intaneti kuno buli weyagala okusikina ng'ojja kuno ku intaneti bweyagala okumansa obusiru ng'ojja ku intaneti ovubuka obutuwa ebukozesa ng'ojja ku intaneti. Mama Fiina okaaba mangu wakati mukaaba amangu lekera okumansa obusiru oyambadde langi ya bbi oli mu kumansa obusiru osiga Museveni akazigo tetugenda kubikkiriza tugenda kugambako aye tosobola tuloga. Mama Fiina wasiraana dda wegatta ne Museveni ne muttabbaawo. Mama Fiina ensi yonna yonna ekimanyi nti Museveni yattabbaawo mwali aba nga Museveni yattabbaawo toddamu tumansizaako busiru byonna tubimanyi. Obudde buno oyagala kumira Museveni mu buyinza tuleme kubyogerako ojja tunnyonnyolani yattabbaawo. Mama Fiina
wali mu lukwo olutabbawo gwe ne Museveni oba Museveni yali akozesa omanyi oyagala nnyo okukuba ennyereba kikazi gwe weegomba obuvubuka obuto weegomba abakadde weegomba abagagga osogera kati wakati mu kwegomba abagagga weegala kumira Museveni mu buyinza oli mu kumansa busiri eri bantu nti Museveni mulungi era tagenda vaako agenda kuvaako kuba apama afuka osogera basangula na musangule mama Fina olwokuba okoma Museveni mu matako togenda tumansizaako busiro tugenda kugambako agamatama gakulinga amatako g'embizi tujja kukuba tubulanga penge yakuba ennyereba n'okaabanga embizi ento omanyoko tako sindikadde kikazi gwe sigaleyo mu kufera abantu bwe mu ssabo oli mufere n'amayembe tokyalina osegedde tokyalina yadde ejjembe n'eri ku mutwe emmandwa y'akaseegu nayo yakuvaako watandika okwegatta n'abaana bato kasewatandika okunuuna Museveni mu matako n'emmandwa zadduka ate kasawayiwa omusayi gwa bbawo kikazi gwe n'emmandwa ne zidduka tako sindikadde ate tusiriwalirako sirika nkimanyi okaaba mangu nja kuteeka ku ntandaalo kibirige media ebivumo abaana bavuma n'ogamba kikino owulidde ebigambo ebyo biwanvu nno ate abimuvumye nga talinaamu yadde n'okutya abaffe obululu nga butuwaawudde nnyo era bannange tetumanyi nakumanya gye tulaga mu maaso eyo naye nga ebintu si birungi ate tubadde tuli awo munnange ne Rita Dancehall ne bamuviirayo nsonga ki bibino Rita Dancehall next time bw'olabangawo omukulembeze w'eggwanga awo ng'atudde mind your moves Kakonde ye bakusuula n'ogwira pulezidenti waffe tujja kukuba ebyo ebinnyo ogwo omutwe okulinga eŋŋuumi ogwo wadde ogenda ttula next time wegendereze nnyo ng'ozinaazina ebyo ebintu by'ozinaazina ebyo ebyokuwemula byakalebula ebyo mbusmanyi weefulambu buyegwe weekola biki mbu simanyi muweekwatayo walabye Kakonde weyaganye industry enjavu n'oyo serebu n'engatto nvu so n'ekirala abantu bannange babayimbi mbajjako omusola ate mubasaasire kati uyo mwana ngoyo omuwala bambi ayiyo wa street n'engatto talina goyinza okungamba nti n'empale yabadde agikyusiza gye yayambadde jjo yamuyo ku stage yabaddemu oyinza okuyisanga takyusa mpale ya munda oyo omuwala naye nga she's hustling to make ends meet kuba omukazi omanya ng'otambula Kakondo tekyanduka ne bambi azze akimanyi Kakondo erimu yeetaaga naye okutega nkondo yazine Kakondo nga naye akimanyi akutega nkondo oyo omwana akimanyi takomye kubanga awoninga Rita Dancehall yeka awoninze ne mukama we ani mukama wa Rita Dancehall tukimanyi nti ye Shiba Kalonje essaawa ya kakati wenjogerera atali mu ggwanga Uganda amugambye nki ebigambo bibino tinyaa kusooka kuwoninga Shiba Kalungi wazaala omwana era oli Canada gy'owangaalira naye omwana gwe wasooka okuzaala wamulekera eggwanga Shiba Kalungi omwana wo gwe wasooka okuzaala wamulekera Uganda naye omwana abonaabona ntegeeza Rita Dancehall oyo omwana abaddewo nga kalega kojjamu kayambala G-string gyojjamu ku show gy'ayambala kati wagenda n'omulekera ebiraapu bya gagattogatto ate nawe tewayogera nti todda wapaakinga bupaakinzi buli kyewayagala n'olinnya emigugu gyonna ensawo nga zijjudde ogenda Canada kuzaala nakubeera na musajja naye labye walekamu kati omwana byayambadde daba engatto gye yagenze engatto omwana yayambadde engatto ng'esaba Federo Rita Dancehall yayambadde engatto esaba Federo n'ewakanya enkondo kati epaaso engeri gyali mu comedy yabadde ayimba nalaba engatto ng'egenze mu CPO bweti Kakondo ng'esaba Federo epaasi n'atya okusembera so Shiba kikakatako bawafunamu ku ssere manyi kati saawa weerino Canada bangamba okola era bangamba okola mu grocery shop senga asiri yasiba byogera mbwayi akuyitako Toronto ngokola mu grocery shop nga wonoonye empapula akasente koofuna okasindikira ono omuwala obaddamu osindika engoye ze mwayambalanga omuwala ali bubi nze laseewunya omwana oyo okujja mu conscience nga yambadde gundi traditional dress yaffe y'Abaganda alina okuba teyalina ngoye era okujja okumanya si conscience ono simanyi Dexter Dubs najjira mu boarding y'Obuganda omwana oyo Samu yali nabuuza ekola vile ne mbabuuza omwana oyo ayina engoye kitandise kweyanika lunwe omwana yazze n'engatto gye watereka nga wakasooka okuyimba luli oluyimba lwa ice cream oluyimba lwe wayimba olwakujja olwa ice cream siza mafalanga lwe bawandiika engatto gye wayambala mu ice cream ono omwana gye yajjeeyo
Yera bidate wali okwata video eyo nga kujja live agikwata mwagisibisa super glue kakondo giteeka kuba kakondo akakonda nakole kale kali mwe weya bwe yashiba tonafuna sente Buddeke munange tugende mu nsonga za ggwanga tugende mu nsonga z'eggwanga naye ndabye omulwanyi omu agambye nti abamu diaspora mwina mukyali kinene nnyo kye mulina okubanga tukola bino byonna twetegekera akalulu ka 2026 anti munange ko tugenderedde okubanga tukatuukako abagambye nti tukyalina omulimu gw'amaanyi nnyo gwe mulina okubanga buteekamu okulabika nti tugusa ensonga yaffe. Njagala okukubira omulanga bannayuganda mwenna mu mitendera ena diaspora number 1 kuba mwe backbone ya struggle eno. Diaspora most especially US, UK, Canada, Sweden, South Africa n'amawanga ago agali mu democracy abasobola okwekalakaasa. So diaspora ewaka ku internet omutendero gw'okuna gw'aba leaders baffe ab'enkyukakyuka. Mbakubira omulanga okusinziira ku struggle bwetambula tuteekwa okuteeka mu giya namba 2 esala ekkubo. Nze ndi muvuzi wa bodaboda piki gye nsinga okutegeera bw'oba otandika oba ng'oyingira ekkubo oba oteeka mu giya ennene okweteekerateekera ogenda yingira ku kuba busenga oyingira mu namba 3 ekimotoka ne kigenda kijja n'osika omuliro nga tovaawo osigala awo ekimotoka kikusaabala. So oba olina okuba mu giya ennene ne bwe weekanga osika busisi muliro ne walina ofumita so n'osala. So tuteeke mu giya ennene olw'ebintu struggle egenda ekula etambula omutendera gweriko kati twagwagala dde okugutuukako bwe tuba tugutuuseeko tuteeke mu giya ennene. Nsuubira diaspora leaders ne ba diaspora mwenna okukolayo okwekalakaasa sinzigu nga kuno mweteese mwenna nga tewali kwekwasa nti ate omulimu ate kiki kati twali badde mwakoze tubasaba mukole structure zammwe naddala US mukoleyo okwekalakaasa nga kwawali ewa Biden ku White House wennyini. Mbasaba muwulire bannange diaspora leaders kati ebyemabega tubyerabire oba wampisaamu eggaali oba nakuyisaamu eggaali oba tonjagala oba sikwagala oba tuyina enjawukana tusooke tuziteeke ku ttaka. Nga Biden avuddeko ayina byatukoledde ebiri emabega jjo nabasuniddeko katono ye yabadde tekiniko kati tulina asobola okusaabala. Nsuubira mbasaba ba diaspora mukoleeyo okwekalakaasa okulimu ebintu byonna mu bikuŋŋaanye ebyokulinnyirira eddembe ly'obuntu nga biri ku White House wali. Era muteekeemu nnyo America nga muvumirira America as eggwanga. I repeat, nga munenya America okuyamba Museveni okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Mbasaba tuteeke enjawukana zonna wansi mukoleyo okwekalakaasa nga kuli sinzigu mutuule bulungi muleete n'abaana bammwe. Sama egende gwa winter egende gwako ndowooza winter egende gwako kuba luli omuzira gubadde mungi simanyi oba gukyali mungi nnyo ene waffe egenda ekkakkanamu kyemmanyi n'ewammwe eyo. Tukoleyo okwekalakaasa emusannyalaze enguudo eziri awo ku White House awo. Mukoleyo ekintu ekikwafu nga kirimu ebipande by'abantu abaabuzibwawo ab'amagulu abamenyeka ng'oli alina okugulu kumu abaakubwa amasasi byonna mu bikuŋŋaanya okuva mu 2020
bakamu yati abattibwa musabeeyo okwekalakasa ku White House awe wa Trump abuuze baani abandeekaanira. Mbeegayiridde kino tukikolerwa ggwanga. Olw'eggwanga Uganda tubeereko we twegattira. Tubeereko we twegattira ddala bwe tubanga tulwanirira ggwanga Uganda. Tetusuubira kulegeza mu kiseera kino we tuli. Kubanga we tuli weewo bulijjo we twayagala okubeera. Buli level ngenda jogerako mu categories n'ennya zenjogeddeko. Diaspora mutukulembere kubanga mwe aba Air Force, mwe muli ba Air Force, mwe ba supporting weapons. Buli nkambi ebeera ne supporting weapon nti bateekawo egundi eza emergency in case nga AK-47 ziremereddwa. Wateekwa okubeerawo emmundu ennene ne bwe ziba 3 ezisobola okuyamba ku nkambi eyo in case singa ebeera erumbiddwa. So mwe diaspora muli lukizi olukutte struggle eno ey'omulembe gwaffe. Kati tetusobola bwe tubabeerako si lwakuba tetubaagala. Naye bwe musirika ne wabeerayo akasiriikiriro kiba kimenya struggle. Kati wano we tuli tusaana omuliro ogusinga ogwaliwo mu 2020 mugumu. Omuliro gwali mu diaspora tuteekwa okuguba times 7 at least. Tuteekwa okubeera active mu kununula Uganda mu nsonga zino wammanga 1 muli mu biro eby'okudda ewaka kati ogw'omukisa mugukozese ng'obudde bukyali okukola struggle ezimu kuzisembayo nga tudde ewaka mu storming. Ate nammwe ab'omu US ab'omu UK oba ab'omu nsi endala Canada wa musabe okwekalakaasa ku embassy za America. Temudda ku embassy ya Uganda. Temudda ku embassy ya Uganda. Embassy za Uganda muziveeko. Nteesa buteesa mwekalakasize ku embassy za America nga muvumirira America okusupportinga okutusuffocatinga 40 years nga bakolagana ne Museveni. Kubanga mwe babakkiriza bajja bakkiriza okwekalakasiza ku embassy za America. Mwenna mwekalakasize ku embassy za America. Aba Canada mukole bwe mutyo, aba UK mukole bwe mutyo, n'abaamu America mugende ku White House. Kino kijja kutuyambako, waliwo kye kigenda otuyambako mbeegayiridde. Ekintu ekyo babagambye nti byonna mu bukungaanye obwo obujulizi tujja kubanga tubwetaaga era tusuubira nti singa byonna tunaaba tubikungaanyiza nga biri wamu obuwanguzi buli waffe. Nga maliriza oba nga nfunikira eggulire lino tugendeko kati ni waliwo akantu Jacob Omutuuze kayagadde okuba nga atangazaamuko mu bintu juze byaliwo wanino between Simon Munene ne President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Mu media nze nanye ekintu kyengamba Sefasa Muyimbi tulande Bobi Wine mumanyi nesi mwefasa onula kwange nasemba ogenda ku Nuupu naina appointment naye ku sawa 10 najaga kugenda nentuuka ekiseera nga President Museveni ayita ku bypass n'asiba naninda fomo neziga paka 10 ngenda okutuuka ng'asimbula alinnya emmotoka mukulinnya emmotoka nga eyange eyingira buyingizi omu ku bantu namugamba Jacob wo yazze nenva mu mmotoka nenyimirira nangamba jangu nandibadde ngerayo bugenzi ne kati manya kati tekyali mu level ziri ze twamulabiramu oba ne tujja ne tumubonga we twagalira. Esaawa zino alinako n'abantu abamukuuma aseti y'eggwanga Uganda okyagala oba tokyagala kyekyo weekiri. Kati Simon nga ye alina kumanya nti wakoma abayimbi omuyimbi yenna oba omuntu ali known oba omuntu ali ku higher level eyiyo mulabe bulabi. So Muganda agamba nti obuulira omugezi tomalayo mbu omugezi ensonga okonako obukonyi n'ategeera ky'ogamba era kyevulaba mbu batugambanga nti mu PLE oba mu UNEB amasomero ge bagamba mbu gakopesa abaana tegakomesa ssomero lyonna balondemu abagezi kubanga omugezi bamanyi nti bajja just kukonako obukonyi nnyukuta sente esinga tenagwayo aba yategedde
naye gwe omusiru nti oba oyagala omuntu amalayo sentensi akuwe n'example akuwe ne koma gye bateeka ne full stop ne question mark okitegeera kati awo Jacob omutuuzi ndowooza ensonga amaze okuba nga agirambulula alina amatu awulire ategeere ekintu kigende mu maaso. Tuli ku NCK TV era munange bw'obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell sharinga likinga ebisigadde bingi nnyo ddala amawulire tujja kubanga tugakuwera tujja kubanga tugakutuusaako mu bwojjovu bwagwo gwe weyongere kubanga wekumira ku mukutu byonna ebisigadde tujja kubanga tubikuwa sigala naffe tuvaamu.